nja kulekana kuba manyi okulekana nja kukwata engoma bweneegaana nina akalega nga nkajjamu akalega bwe kavaamu Museveni n'atya n'avaako kibalumira wa nti olulimi lwe bugamba lulimi lwa bugwenyufu nze ndi Naalongo nira Buganda tawumula ennyimba z'Abannaalongo muzimanyi lwakuba abalongo bwe bali nandi bayimbiddemu naye ennyimba z'abalongo gye ziri sijja ziyimba tuzimanyi Abaganda teri Muganda ayinza kugamba nti Naalongo awemula Buganda Naalongo tawemula bannaye bwe tuba tuli serious atala kulwanyisa Museveni tulwane oba ojjayo olulimi lujjayo nze nalujjayo bangamba ndi siri polite abali polite bakoze eki yenti omuntu alowooza nti ngenda kubeera Kampala mbere Kampala nsekere Kampala tamusobola Kampala kibuga tekyebaka Kampala city olina okuba smart era nze ngamba nti buli opposition ategeera ina amagezi akalalo kakwasa Nyanzi kubanga Nyanzi yabeerawo ne tumanya nti Kampala twamugobera ddala naye ate sagala kubeera nga NABIIRA abaddewo nze nja kubateeseza kyeŋŋamba nti bwe mulowooza nti okuzoganya Museveni kwawedde something is wrong with you. Museveni is still in power. We have to work hard. Tulina okukola ennyo tumujje mu buyinza. Kati bwe ngamba nti nzoganya mmwe kibalumirawa bannaye mututereera papa tutereere tulina okulwanyisa omusajja nze nzoganya ate nzoganya Museveni kubanga mmanyi ti bwe mba njagala okutambula ne Beret n'abaana bange nga bambadde mask zino batukwata bankutta last eno wiiki tebatadde ku Thursday. Okay, lwaki bankwata kira ddala n'akalega mbula kajjamu no tojjamu kalega doctor namulaba nga NABIIRA takola ne mumuwa akalulu kati ze Nyanzi nina wakanzize mumpa akalulu Stella Nyanzi Kampala waboy winingo ra All right, when today ne Dr. Stella Nyanzi ne family yonna ya family yonna weri bakomezaawo empapula olunaku lero twagala atubuulire kiki ekigenda maaso kuba ebibuuzo bingi bannakampala bye beebuuza right now babatadde mu state of Kagama abakandidates subalaba nga bangi nnyo. Dr. Nsanso kulaba nange bwentyo mwebale kundeeta ku YouTube channel. Dr. olunaku lero okomezaawo empapula but ekibuuzo kyenjagala osooka okubuuza era buli munnayuganda ali eyo kyeyobuuza Dr. twakulabako mu FDC ng'onoonya empapula era n'ozizaayo. Right now tukulaba ku people power so abantu beebuuza where do you stand? Sina when standing omuntu abuuza ekibuuzo eyo tategeera bulungi bya bufuzi ba Uganda. Obufuzi bwa Uganda tulina ebibiina bye bayita political parties. Mu bibiina byonna ebiri mu Uganda mu 2017 nga maze okunyiga kubanga nga ndaba Museveni atutta obuyinza maze okubba akalulu nagala nenyingira FDC ne bampa kaadi nenyingira ekibiina ekyo mu butongole 2017 nenfuna kaadi tewali yangamba nti Nyanzi lwaki oli mu FDC kubanga ne people power yali teriiwo 2018 nga batukutte Bobby Arua agenza okuwagira Kasiano Wadri nennumwa nnyo nti nno Uganda eri etuusaawo ndaba ku TV nga bakutta omusajja bamuyita Shabana Atiku bamubye emiggo bamumenye enkizi bamumenye n'amagulu ndaba omukyala bamuyita Naita Sarah awolomera mu kooti bamukuba ku bantu bonna bagamba nti bantu ba people power tewali muntu yenna yajjayo bantu abo mu Arua navuga ipsam yange nga temuli mafuta Dr. Kizabesi n'angamba Stella genda onunule abalwanyi ba Uganda nengenda 2017 nenzijayo Shabana Atiku nenzijayo Naita Sarah nembaleeta nensonde sente nti abantu bangamba nti no yakayingira people power baaliwo mu 2017 nga nzijayo abantu bano abatetentebwa abakubibwa abamenyebwa. Okay, ti people power saakagiyingira bwe bagamba nti nno mbuzaabuza actually kirungi nnyo kubanga people power baze batugamba nti kisinde people power si kibiina kyabyabufuzi era siina kaadi tewali muntu alina kaadi emugamba nti gwali wa people power kaadi yiino tekiriiyo kubanga people power si kibiina kyabyabufuzi. Ku foomu zenkomezaawo leero njagala okube bulungi kamera balina ekibuuzo kye batubuuza nti owaaye gwe mu byobufuzi wawoogwa
nataddewo smartly nti ndi wa FDC ate ndi wa people power kubanga nze tekinswaza sirabawo kukontana kwonna bwe mbeera mu FDC tebaŋŋaana kwetaba mu misinde tebaŋŋaana kwetaba mu pressure groups. People power pressure group si political party yange FDC no people power movement pressure group ate tewali agenda kungoba mu FDC oba mu people power ng'abalala bangi abali mu people power balina ebibiina nange nina ekyange empapula z'ebibiina nazitwalayo nali mu time saacerewa empapula zange eza people power nzireese mu time smartly ndibazikkiriza kaakati ani atategeera bintu bino okujjako bali ab'emamaaza. Dr. yogede ku nsonga y'okkeerewa incumbent bwe tulina Kampala ekifo ky'ogendako kyennyini omanya mupi incumbent yakeereye mu FDC okutwalayo empapula ze ez'obwammeeya ekintu kino abantu abasinga bagamba tekyabadde fair wabaddewo okusaliriza baagala aba FDC Lukwago yabatwala ekintu kino otugaya oli FDC so ndowooza you are the right person otubuulira ki ekituufu ekigenda maaso. Endowooza yange nga Stella Nyanzi wadde ndi munnakibiina kya FDC nanyoloddwa nnyo okulaba nti mukyala munnange kuba batugamba abakyala mujje mwetebe mu politics kyannumya nnyo okulaba nti incumbent NABIIRA nagayise pala ajja leeti omuntu ali serious bino ebintu ajja ku time era nze wadde ndi wa FDC nvumirira enkola ya NABIIRA nagayi ey'obutabuzi lwaki ojja leeti ng'oli serious lwaki ojja n'abantu bakanyama okukuba abantu lwaki ofuna ebipapula ebijingirire bw'oba oli wa kibiina nga tolina kuswala NABIIRA lwaki ofuna empapula enjingirire so yes ndi wa FDC naye sisemba NABIIRA kye yakoze ate nze yankoze bulungi kubanga mu resi y'akalulu ka Kampala Women MP okumanya ndi w'amaanyi yatidde n'adduka kakati ali wali azoganya ayagala kuvuganya Lukwago. Kyotegeeza NABIIRA yatidde gwe okudduka mu resi. NABIIRA yatidde era abagizi abasinga bantya buno amacho obutandika obutandisi politics bwenjagala bujje nsomese busomese tebayita okuvuganya mu byobufuzi ng'oli mukyala ate nze saagala badduke njagala bajje tuvuganye kubanga mwagala bagambe nti yayitawo buyisi bajje tuvuganye naleese kawala kange ne Kato ne Waswa bajje balabe what it means okubeera mu politics ng'ovuganya nga bwensomesa Baraka ne Waswa ne Kato bwe ngenda okusomesa obwana obuto bonna obunneesimbyeko ate ntwale Kampala mu maanyi zije mbugambe halo nakukuba naye jangu tukole ffenna jangu ompolereze mu misango jangu ontwale yo gyokola mu business bajje bavuganye nange mbakube basomese so rest tight oyinamu baloya oyinamu abayimbi mu PhD kitegeeza nti nasoma okumanya ndi serious nasoma nekola PhD nenjukuba wali empapula nazireese ssebo nekola USCE nekola UCA ya S6 nengende Makerere nekola Bachelors of Mass Communication nengende London nekola Master of Science in Medical Anthropology nenayongera ye London nekola PhD bwe maliriza bwa PhD nga byonna mbimazeeko omanyize ndi study bwe ntandika ekintu bagenda kimalako olusozi ndikubye ngamba ki ekiri ekirala nengenda Australia nengenda mu Saddam nze nina ebipapula kakati ondetera wa degree emu lawyer kyeki nze nina degree 5 kikyalinawo ka degree kamu kalina ku degree 5 noletera lwa because bajje kubanga Uganda eri fair agamba bolina S6 ne S4 jangu kakati aka S6 kajje n'ebirimi anesimbeko bajje tuvuganye mbasomese abakuvuganya ogambye abaana abato ogenda basomesa abakazi abakadde bajjemba kube kubanga bagamba kinyanzi bannaye kikaddiye tuwe bana abavubuka kiki mukozeewo mwabavuka kiki mukoze ze mbadde nzijamba somesa ndi musomesa ngenda basomesa okuvuganya bonna bajje tuvuganye basomese bulungi emanyi ndi musomesa mu bikolwa mbakube mbateeke wali tutwale Kampala. Ku nsonga y'obusomesa yennyini abakuvuganya point gye basinga okwesigamako okukuba bagamba Stella Nyanzi museegu era agenda kwonoona abaana ba Kampala. Ndi Naalongo ono Kato gwe Kato mwana wange ono Waswa ono Katanti beefaanana Naalongo ali steady abaana bazaana beefaananira ddala ono Waswa ono Kato oli Kigongo sisobola kuba muwemu nembeera n'abaana mbooko nga bano sisobola kuba muwemu nga mmalaga we mulabu we muzi naye waliwo we tutuuka essaawa
okuzoganya Museveni oyo. Museveni si musajja mwangu. Mujja kulowooza, you now have to be polite when speaking to Museveni. You have bannayo okuzoganya Museveni si kulwana mu kooti. Okuzoganya Museveni oyo n'obujjira y'amataafu gonna bwenvayo Museveni annengerera eri ng'aba SFC basooka bamugjawo. Kubanga amanyi nti Nyanzi mukambwe saatuuka awo lwagonseka nga mbeera polite nsalako nga bwe tuba tuzze kulwana tulwana. Abaana basooka ne mbagamba muzibe amatu baana mmwe nga nsika y'ebbeere temulimanyi. Museveni ebbeere lyange alitya tulina gye litalwanye. Ebyokulwana n'okuteesa obulungi bwe biggwawo kubanga nze nsobola okuteesa. Bwe bigaana okukola nga tebakyampulira nja kulekaana kuba mmanyi okulekaana nja kukwata eŋŋoma. Eŋŋoma bw'eneegaana nina akaleega nga nkajjamu. Akaleega bwe kavaamu Museveni n'atya n'avaako kibalumira wa. Nti olulimi lwe bugamba lulimi lwa bugwenyufu. Nze ndi Nnaalongo nira Buganda tawumula. Ennyimba z'Abannaalongo muzimanyi. Lwakuba Abalongo bwe bali nandi bayimbiddemu. Naye ennyimba z'Abalongo gye ziri sijja ziyimba. Tuzimanyi Abaganda teri Muganda ayinza kugamba nti Nnaalongo awemula. Buganda Nnaalongo tawemula. Bannaye bwe tuba tuli serious atala kulwanyisa Museveni tulwane. Oba ojjayo olulimi lujjayo nze nalujjayo. Bangamba ndi siri polite. Abali polite bakoze eki. Doctor, oyogedde ku kigambo ky'okulwana ne Museveni. Mulwanyisa era mundabe mulwanyisa. Kuno ze kulwana na Museveni. Kubanga bwe muneefuula nti Museveni talina bantu batutaddeko mu Kampala. Full figure yamulese. Omusajja nakuteekako full figure n'olowooza nti no byakusaaga. Full figure tumumanyi. Waliwo abalala bangi be tutamanyi. Okay? So nze mulwanyisa ne ku Chairwoman Kampala MP kubanga tekinnaggwa. Omuntu agamba nti nze senze kuzoganya Museveni tamanyi bya bufuzi bya Kampala. Kampala Museveni yagala agitwale naye baffe ba opposition era nze ngamba nti buli opposition ategeera ina amagezi akalulu kakwase Nyanzi kubanga Nyanzi yabeerawo ne tumanya nti Kampala twamugobera ddala naye ate sagala kubeera nga NABIIRA abaddewo nze nja kubateeseza ensonga zaffe nja kubeerayo nga nziriko. Nsonga ki NABIIRA z'olaba nga zimulemye okukola? Banga lyamaze. Waliwo ekisinga tutwala mu Parliament Constitution kyatugamba is legislation okubaga amateeka okutereeza mu mateeka. Waliwo okwata ku ssemateeka wa Uganda. Ssemateeka ye principal constitution yaffe yesinga obukulu. Kakati tulabye NABIIRA ebirundi mingi ku nsonga yatwogikwatako bannange naffe ensonyi nga bagamba NABIIRA weya nga taliiwo. Yagikwatako teyaliiwo when it mattered. Ku nsonga y'etteeka nga balijja mu ki akawaayiro bakajja mu constitution. Ku nsonga y'etteeka eppya erya OTT NABIIRA yalonda atya? So what you tell me nti nsonga ki NABIIRA zaatakoze ne zaayandibadde akola nga kiri is a walkover zaamulema okukola NABIIRA nti bannange bwe ntandika okwogera ku NABIIRA nze sisobola nakulekeraawo kubanga abadde disappointment y'amaanyi baagenda ne batuwa akalulu nti tuyingire tukontestinge buli district ebeere n'omukyala n'atuukayo ng'omukyala kiki kyatukoledde ng'abakyala NABIIRA naggayisempa olaba naye ky'okubaga amateeka nga yandibaddemu kubeezi kuvotinga kuba kalulu. Yes oba no oba yes. Kusonga ezimattering ya OTT eya otagikwatako n'endala nnyingi tetwamulaba. Okay. Doctor, tuli ku kisinde kya people tuli kamoja. Yes. Mu bigambo byawakwogera oyogedde kuzoganya Museveni ate nga people power yonge ekisinde yalese Kyagulanyi ng'omukulembeze. So tolowooza nno Kyagulanyi anaawangula simanyi sinakiwulira mu bigambo bye. Kimulowooza nti tuli mu 2025 oba mu 2024 oba mu 2023 oba mu 2022 banaye tuli mu 2020 bwe mutabeera serious bantu mmwe ate kati nyiize bwe tutabeera serious ne tumanya nti omusajja ayina obukodyo bungi tukyalina omulwanyisa engule zino ze twambadde zino tetunnazambala mu butongole. We have not yet overcome Museveni bwe tuneefuula nti tumuggyeko era nze nzoganya bwe kiruma kibulume kubanga kiraga tubitegeera Museveni ate ali mu power. 2016 twatwala akalulu ka FDC twatwala Besigye yatwala akalulu naye okumanya Museveni w'amaanyi People's Government efugira wabweru NRM efugira wano kyengamba nti bwe mulowooza nti okuzoganya Museveni kwawedde something is wrong with you. Museveni is still in power. We have to work hard. Tulina okukola ennyo tumugye mu buyinza kati bangamba nti nzoganya mmwe kibalumirawa bannaye mututereera papa tutereere tulina okulwanyisa omusajja nze nzoganya
ate nzoganya Museveni kubanga mmanyi ti bwe mba njagala okutambula ne Beret n'abaana bange nga bambadde masks zino batukwata bankutte last week tebatadde ku Thursday okay lwaki bankwata kubanga Museveni abalagira bwe muba temuyina muzoganya lwakisobola kutambula n'entuula n'ensalako nga nninga bwendi mu people power nga nninga bwendi kubanga akyetaaga okugibwako so simanyi ani asomeseza abaana ba people power ndowooza mbi educate yourselves ze ndi musomesa nali Makerere nsomesa abantu bategeevu like if you want to engage with me musoke mwebangule muko Museveni akyatukalakata okutuusa nga tumugjeeko tetunnamuggyako simanyi lwaki abantu beemamaaza abeesulise muterere tukyalina okumuzoganya ate nze nzoganya gwe kiruma tonnaba kutegeera seriousness y'omulimu gwe tuliko singa Museveni sirina muzoganya nandibadde n'eddembe ewange naye sirina nandibadde Makerere nkola sirina banga n'okutambula okufuluma Uganda n'okuyingira lwaki kubanga akyaliwo we have to take him out so bemugamba Nyanzi agenda kuzoganya oba lwaki mundirako amapapaali balekera okundirako amapapaali kubanga tukyalina okulwanyisa Museveni ze mmanyi nkyalina omuzlwanyisa era muzoganya gwe kiruma genda weesomese tukyalina Dr. Stella Nyanzi ate mukambwe bulala bagambe enkambu wadde era ng'essaawa zino bw'aba ayogera ku Museveni anyigira ddala n'akalega mbula kajjamu no tojjamu kalega Dr. Okay Dr. Bannakampala bamaze ebbanga bazze balonda naye Kampala ebizibu byayo bikyali byebimu okuva ebisanja byonna eby'emabega bannakampala ebizibu bye bakaba almost byebimu so tugenda laba nkyukakyuka ki mu kiseera kyo ng'ofuuse MP. I think ekimu ku nsonga ezibaddewo nti Kampala tubadde n'abantu nga balowooza nti game over nja kujja buzzi kangemu tule ku bisambi bya Besigye bannonde ngende Canada ngende Toronto neme kubeerawo so ababaddewo mu kifo ky'ennwaniriro okutwala babadde tebakolera Kampala babadde kutuwa nakufuna padiem na kubulabika bulungi so one of ekimu ku bizibu bye tubadde tulina nti nno abandi badde batuuse ensonga oba ebizibu bya Kampala naddala woman MP ze gwensinga okkalakata kubanga kyekifo kye kyenjagala abadde takola abadde taliyo ate nga akalulu bambi akomawo ne mukawa nemulabanga NABIIRA takola ne mumuwa akalulu kati ze Nyanzi nina wakanzize mumpa akalulu kubanga bambi wadde sinnatuuka mu Parliament mulabye nzize enkola eddoboozi lituuka ebirowoozo bituuka nze sisosola era abana bebakerera mbalaba bazze nange mulimu abamyufu abaddugavu abakongo bonna bazze bali kuweewe kakati bavudde Masaka bavudde Jinja ne bandetera fomu zange bamanyi nti Nyanzi alina work tasosola ajja twogerera ate nze sigenda kwogera nsonga z'abali abali ku mwanjo ensonga zaffe ffe bannaggeto abanaku abaavu abatalina mirimu abaali basibiddwako ebyo nabyo nambimanyi abasoma ngitulina mirimu lwaki sirina mulimu nga tenina degrees zange kwe nina 5 n'olwekyo representation ngenda gikolako ekisembayo ekisembayo nga tetunagenda Dr. tiyambibwa nti olinamu ebintu by'entalo no nti otandika nnyo entalo era bannakampala ezimu kale ku nsonga abantu abamu ze basinga okukozesa okukukuba bagamba nti Stella mujjamu akalulu n'agenda tuuka mu Parliament atandike entalo nga bwe tuze tulaba mukulu kwago ebbanga lyonna lyamaze mu buyinza abadde nga mu ntalo talina kyakoledde bannakampala bwe bagamba nti abadde alwana bulwanyi Kampala yeetaaga mulwanyi tabeera Kampala ebyo bali bannamasaka ababeere Kotido boogere ensonga za Kampala zeetaaga mulwanyi Kampala is the hot seat of resources mu Uganda Kampala is the hotbed of politics simanyi bagenda byogera mu Luganda naye nti omuntu alowooza nti ngenda kubeera Kampala mbeere Kampala nsekere Kampala Kampala tamusobola Kampala kibuga tekyebaka Kampala city olina okuba smart bwe mbanzize nga ngenda kusekana kwogera birimi bigenda kunnema Kampala yeetaaga fighter ate fighter nga alwanirira ensonga zaffe abatanatuuka ku mwanjo ensonga zaffe zitannaba kusembezebwa lwaki balowooza nti si lutalo nze
kyebayogera kituufu ndi muyiikuuzi wa ntalo ate bwe ndutandika ndumaliriza ensonga z'e Kampala nja zituusa bwe mba nnwanirira ensonga zaffe ng'entalo z'ensiikula ziyamba ffe bannakampala kibalumirawa okujja kwa tulina Kampala like yes I'm a fight I'm going to fight I'm not coming to a tea party bwe mbajagala tea party ntuuza Katone Waso ne Baraka ne tukola tea party zinzize kulwanirira ensonga zaffe nga bannakampala kirinamu buzibu ki sikitegeera question eyo sikitegedde ndi mulwanyi najja kulwana ngenda kulwana atayagala kulwana ave mu Kampala kubanga Kampala ebyaffe tubirwanirira twatwalanga opposition kifo kya Kampala tetwakitwalanga tusekaseka ate lwaki mwagala ntuukeyo nseke mwagala Museveni ansange nga nesesa aseke nange anyonoona omutwe temulabe bonoonye nze nazze kulwana ndi mulwanyi oba bakyogere ndi mulwanyi nja kusiikula entalo nga nzisiikulira bannakampala because already tuli mu lutalo ze opposition saayingiramu kufuna kifo noyingiramu kulwana kujjako Museveni right so bwe mba ndi mulwanyi si kibuuzo kyamaanyi nnyo tekintiisa lastly doctor no yenesembayo njagala osiibule busiibuzi muno abamunno station njagala beebaza nnyo olw'akaseera ke mumpadde okumpuliriza nze Dr. Stella Nyanzi Nalongo nga nzize nnoonya kalulu mu mpaaka kalulu mwenna sinsonga kibiina kikyolimu oba wali wa FDC People Power NRM DP atalina kibiina omukoowu nga nze mwenna mujje mu mpaaka kalulu kubanga nze neesimbyewo okukikirira ensonga z'abannakampala nga mpita mu kifo kya Kampala Woman MP mundabiranga ddala kwolwo abavubuka abeetabye mu byobufuzi abapya otusibiridde entanda ki era otuwadde magezi ki abavubuka abeetabye mu byobufuzi nga mulundi gwammwe ogusoose njagala bbaaniriza kyemukoze kyamaanyi nnyo temuwuliriza bano bagamba nti muli bato nnyo temuyinza bagamba nti batiisatiisa naddala abavubuka abazze nga muzze ku opposition oba ozze format ki oba ozze format ki jangu kubanga amaanyi gaffe twagala tugaggaziye Uganda yonna tuwambe Uganda yonna ze ndowooza nti waliwo ensonga y'okukuuma akalulu egenda okujja togenda kulumirirwa kalulu bw'oba tolinamu interest naye akalulu ojja kukakolera okakuume bw'oba naawe omanyi nti kikintu kyo abavubuka abajje mujje kubanga mulaba bano ba MP abalimu abalina envi tebazaalibwa na nvi batandikanga mmwe nti jangu oyingira ate ze ndowooza nti opportunity okuyingira kati weli y'amaanyi kozesa wevene situse naddala abayingidde mu People Power wave ya People Power kyo kizze situka nakyo totya ebyokutya bajja tutiisatiisa bajja tusibamu bajja tukwatamu naye totya lemmera ku nsonga oyingire gy'oyagala ale neyanziza akakisa kano omusana guzze baana bange mwebale owa kamera gisibeeko empapula zange ziizino tubadde ne Dr. Stella Nyanzi olunaku lwa leero nga tugezaako okunyumyamu naye azze mu kisinde kya People Power recently twamulabeko mu FDC mbadde mwebuuza ebibuuzo bingi naye kansuubira asobodde okubanga ebaddamu ababadde bagamba where does she stand ate ali mu FDC ate ali mu People Power ndowooza mukitegedde ensonga girambuludde bulungi abavubuka abatandise okwesimbawo ku mulundi gwammwe guno ogusooka abawadde amagezi obubaka bwe ndowooza mu bufumiitirizeeko ababadde bakompitita be abagaye mujje mulwane tayagala kuwininga on a silver plate so basically tuli kamoto olunaku lwa leero gye tusinzidde okuweereza Dambarige manya gange omukutu oli ku munno njebaza nnyo okumpa omukisa okwogerako nga nze ayeesimbyewo ku bwa kansala LC5 nga nva mu muluka w'Ekabowa era Dr. Stella Nyanzi mwebuuzizzaako atwadde amagezi abavubuka ffenna abapya tuveeyo tutuuse ekigambo kyaffe eri abantu be tugenda okukolera nga nze amannya agange Pitwa Simagana Robert nga ndi mutuuze mu Kabowa navuddeyo okujja okuvuganya ku kifo kya kansala LC5 Road Mayor KCCA era olwaleero lwendese empapula zange era bannakabowa mwenna bakubiriza okunnonda ngenda kubakolera nga nchalenjinga kansala abaddeko kubanga abadde si mukozi bintu binnyo byengendo bakolera omuli enzizi z'amazzi ez'emidumo ezikaddiye zonna tulina okuziddaabiriza abantu bafune amazzi amalungi gattako n'okuwa basalizi abaana gattako n'okusitula ebyenfuna mu kitundu ebitakoleddwako ebbanga kansala omukadde lyabaddeyo byengenda okukolako amannya agange sigadde Mpitwa Simagana Robert nga nzijidde mu kisinde kya People Power nebaza munno TV
okumpa akakisa kano okwogerako eri abantu bange ab'Ekabowa Lubaga Division Kampala District mwengenda okwesimbawo nga kansala LC5 era mumpenga akalulu mukampe ngenda kubakolera.